nga 29 omwezi oguwedde omubaka Wilfred Niwagaba era nga Ssaabawolereza oludda oluvuganya gavumenti yasaba palamenti olukusa okuleeta ebbago erirubirira okuleeta ennongosereza mu ssemateeka naddala ku buwaayiro obukwata ku by'okulonda. Mu bbago Niwagaba ayagala okukendeeza omuwendo gw'abaminisita, okwongera omuwendo gw'abakomishona mu kakiiko k'ebyokulonda okuva ku 7 okudda ku 9, okuggya amagye mu palamenti n'ebirala. Nga yakamala okusaba olukusa, Amyuka Ssaabawolereza wa gavumenti Mwesigwa Rukutana yasaba Sipiika agobe okusaba kwa Niwagaba kubanga ebbago lye lirina okusaasanyizibwako ensimbi okuva mu ggwanika lya gavumenti, so nga ebbago nga lino liba lirina kuleetebwa gavumenti. Kati oluvannyuma lw'okwetegereza ssemateeka, amateeka gafuga palamenti n'amalala, Amyuka Sipiika Jacob Oulanyah ategeezza nga palamenti bw'etasobola kugaana mubaka yenna okusaba okuleeta ekiteeso omuva ebbago. Honourable members, in the premises, it is my ruling that I find that the issues raised by the Land Deputy Attorney General cannot be the basis of preventing this august House from debating and considering the motion moved by the Honourable Wilfred Niwagaba. Lwa Speaker akoze bulungi naye oyo Attorney General aswaze eggwanga lyaffe nti ekyokukora kimuremye oba aganye kukikola ate tayagala naffe members ba parliament abasobola okuleeta amateeka naffe tugaleete. Kubanga amateeka gaffe ga parliament bw'oba oleeta gakkiriza nti bw'oba oleeta bw'oba osiikinga review ya parliament oba parliament kusaba parliament olukusa ogenda otegeeka ebbiiri yo toweetaaga certificate of financial implication. N'olwekyo abadde ajja kukola ensobi. Rukutana era yali ategeezza palamenti nga Niwagaba byaleeta mu bbago lye bwe birina okukolebwako akakiiko akekkenneenya ssemateeka aka Constitutional Review Commission gavumenti kegenda okuteekawo. Kyokka Oulanyah ategeezza nga bw'atasobola kugaana Niwagaba nga mu 2017 palamenti y'emu yawa omubaka wa Ayagala West olukusa okuleeta ebbago eryakyusa obuwaayiro mu ssemateeka, ekintu ekyalina okukolebwa Constitutional Review Commission. Kale leero neebaza Sipiika ku lw'okuba Attorney General ono naye ayitiriza nnyo kubeera nti aleeta empabula empoofu ya mirembe kya kyafali. Ennongosereza ezaagala okuleetebwa omubaka Niwagaba za kugattibwa ku ezo ezasooka okuleetebwa Ssaabawolereza wa gavumenti era nga akakiiko ka palamenti akavunaanyizibwa ku mateeka kakugenda mu maaso n'okuzeekenneenya era nga mu kiseera kino kali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga keebuuza ku bannansi. NTV Akawungeezi.